kale n'abasomanya tutandise ekitundu kyaffe ekyokusatu apuli mpanado y'ebigambo panado omukwano ate akusindirira okumanya okuyiga ate okutagambika. Nze Dr. Kebbi baliryankoona balamagane senga nakibuule nannyini maso nagago basoboni banye tukyeyongerayo nenga n'abakyala omukyala Nsubuga Betty bw'atyo ono yeewayo okubeera nga atukwatira abakyala mwenna abali eyo omumuli ate okubeera nga atambuza ebintu ebikwatagana n'okumanya nawe oyinza okubeera ng'omwegattako n'obeera omu ku ye ng'oyita ku namba yaffe gye tutera okubeera nga tubalekera. Senga waliwo ekintu kye tutagwanidde kubeera nga twerabira bwe tuba tunanywezera omukwano gwaffe n'abaagalwa baffe ekituufu kiri nti mu mwaka guno ogujja tugwanidde okubeera nga tutunuulira ekintu eky'empuliziganya nti kintu kikulu. Kituufu ekyo Dokita. Kubanga mu bulamu singa bwe mba nga mbadde ku mirimu gyange nkakkalabya neetika busawo bwa kasoli ntika mmotoka nange kimpa amaanyi ng'onkubiddeko n'ŋŋamba nange mwami bitambula biteeyo. Kituufu ekyo Dokita. Bwe mba nga mbadde nyina gye ndi nakwata contract yange ndi mu kulima luguudo byonna ntabula gundi ya kolansi nkola kinjo kya nnyama ku kkubo senga neetaaga okulaba ku kamesejiko nga kanyweza omukwano gwange. Kituufu ekyo Dokita. Ekintu ky'empuliziganya kintu kikulu nnyo mu kunyweza omukwano gwaffe Dokita. Lw'okuba munaaye Dokita, abantu abamu naddala abakyala bakitwala nti omwami yalina okukuba akasimu yalina okusindika ka message wano nkola y'abawala bangi nnyo bakikola bw'aba tataddeko ka airtime taakube tajja kuba ate senga ate nno bw'oba ng'oyagala omukwano ogutte teweerabiranga kigamba baana bawala ate babikola nnyo. Olaba abaana abawala abo senga ne bw'oba ng'obadde omukwana n'akusaba airtime ate mwattu n'akubiramu omulala oluvaawo n'omukubira n'atya okukwata essimu n'akukyawa ne gufa. Era ndowooza naano senga bwe twogera ku ky'empuliziganya airtime attira ddala omukwano muno n'akukyawa naye ng'atya okwogera naawe olw'okuba wamuwadde airtime n'akubira mulala kati ate agenda kwogera atya. Olaba senga baana bawala bye bakola. Ye byo mbiraba naye Dokita ekintu ky'empuliziganya ekyo kintu kikulu nnyo mukwano. Abaana abawala n'abakyala bonna abali eyo kyenjagala obbagamba Dokita nti kikuggyako ki okufuna airtime wa 5 oyinza ogamba tolina ssente weewole airtime wa nusu 5 n'okubira muno n'omugamba hello baby oli otya mukwano bambi naye eri kimuzaamu essuubi n'akola n'amaanyi n'agamba tankole n'amaanyi eri mukwano gwange gy'ali era ndowoozaako tamukolerere naye abakyala abasinga ekyo kye beerabira n'alinda omwami amukubire. Abaami abo Dokita balaba oluusi baba bize bambi baba oluusi tebalina na budde bw'amasimu naye gwe omukubira afaayo wadde talina budde bwa simu naye bambi nakkubira kubanga amanya emabega waliyo omuntu akola ki andowoozaako. Kwegamba asenga omukwano gunyuma nga amasimu si luuyi lumu kubeera nga lwe lusinga amaanyi nti ye lubeere luli ateekwa okuba naawe kikkakatako okubira ku muno. Kituufu ekyo Dokita. N'omuweeza ka message. Olaba Dokita tewaliyo kitabo kyawandiikibwa nti omukyala oba omusajja yalina okukubira munne. Tekiriyo. Wabula omukwano mwenna muyina okukubira ku munne buli omu n'amanya walidde oli mulamu bulungi byonna bina n'obimanya. Muno mugambeyo ku gundi kwegamba senga nga bw'olaba nti ekituufu kiri nti senga empuliziganya enywereza ddala mukwano ate abantu bo tebakitwala nga kintu kikulu. Ate bwe tudda ku luuyi lw'abakyala senga eyo abawala nga takuba simu n'abakyala gye bali tayagala kumanya. Ate era senga ku bakyala mbwe eriyo abaakola contract eyaki Dokita call me back
nga ye senga ye babanga lubeerera airtime amuluma ne data aba inako kirindi ne lubeerera wa call me back Doctor aizo call me back anoyo wabaje kuweleza wesunanga ko nate wali oli atakubiranga ddala aizo wakusindika call me back kibashitegeza bambi tayinako nenga yali agadde okola ki okwogerako naawe senga data alinako kirindi kale lwaki ompeeza call me back ate senga gye walinga oli yalalira ne buli muterako airtime okubanga kubira eliaba BP nga najjako nomugamba labayo senga saagala kugira gundi yange mwaba ochalamba manyi saagala bawulirize oli yenga lubeerera kale bwabanga asuse ku call me back nga akubipinga banange nze senga ngamba era ndowooza nyinza obutaba mutuufu naye ndowooza era ndi mutuufu tekikola makulu senga oli naakubipinga bw'omukube nakugamba nti ambadde nkubuuzaako munno mubuuzaako omukobyedde sikumubipinga anti doctor olaba kale sijja bawolereza nnyo naate nja bawolereza oli ayinza okuba nga ayagala okwogera naawe naye ng'oluusi alinako nga 9 ekyenda ekyo nga tasaakikubira kyo tekirigwako mwaka senga ku mwaka gwe tuyingira baana bawala bagambe bayiga okuba ku masimu kituufu ekyo omwaka gwe tuyingira guno omuntu ng'ayagala okunyweza omukwano gwe ne munne dokita alina okuyiga omukubira ku kasimu kubanga bambi wamukubira akasimu amuzzaamu amaanyi n'agamba bambi omuwala noono afaayo olaba nkubira ne kasimu oba oli awo munnaye asobola okukola n'akikuba kikuba webale nnyo n'okikuba n'ogamba gundi ankubira kasimu bambi tamusindikireyo ekyo ekyetaano lwaki naye nga gwataddemu n'essubi 5 weebiti n'ofuna ekyaki kati nze neŋŋamba bakyala bannange muyiga okukuba kasimu senga oba ka message senga bwe nkubira essimu mbadde nkukwana kikola kitya mpulira essanyu ng'onkubidde essimu senga nga mwana muwala oyo ali eyo oba oli alina mukyala we nga bw'alabira ddala nti ddala kimukola bulungi ne munne kimukola bulungi dokita obadde okimanyi nti osobola okuba nga oli mwami wange ewaka kale ngo tugeze onkwana nenga oli boyfriend wange naye nga nkutwala nti gwe boyfriend wange gwenjagala nenfunayo omulala wa airtime uliriza nenfuna noyo gwe boyfriend wange gwe nga otwala mu wiki nkubiramu omulundi gumu nenja nenfuna omulala ankubira ku macha ku lunch nankubirako ne kawungezi nankubira obanga ankubira ku macha n'ekiro wasuza otya mukwano ekiro kyabadde kitya ogenda okugira ntya mukwano lanchi kankwagaliza lanchi ennungi buli lunaku okimanyi nti omuntu oyo asobola okunsikiriza gwe nenkwerabira negenda kwoli senga mu bufunze nti omuntu afaayo n'akubira munne kasimu awangula mangu mutima gw'olwo okusinga ono atakuba kituufu ekyo dokita senga n'ekirala n'abaami kubanga ffe tetuliwo okuwuliriza wano tuliwo okulaga ebintu ebituufu n'abaami abaana abawala bamanye bw'ogwa ku musajja nga wa message lubeerera kuba gye bali senga nga ye asaako 10 lwe ne bamuwa message 7 n'azivuga tali kuba ku kasimu alinda mpaka night nze mu kulowooza kwange mu mukwano kituufu enfuna eyinza obutaba nnungi n'essimu ya misana oba ey'okumakya nga siri mpaka night kale enyuma kituufu dokita kuba kisinziira naye eriyo abavubuka beddeko senga batandika okuba ku masimu aba message yalaalira mu message lubeerera talina airtime kubanga ekyo nakyo ndowooza oba bunaabeera bukopi senga ekyempuliziganya kiri ku buli luuyi lwonna era ensonga eno tugimaliza tugamba nti mu mwaka omujja beera nga otwala ekyempuliziganya okuwuliziganya ne munno kituufu ekyo dokita bwe tudda ku bafumbo ku kyempuliziganya tugamba senga okutuula n'omwami wo ne munyumyako ne musaagako kikulira ddala gwe lubiri lw'okubeera poliisi waka eriyo abami senga
ng'etaliseka tuuke wakabeera komando tolinyumya naye nawe bw'omulaba ng'otya ffe senga we twakulira twalina abaana bw'alaba kitaawe oba bw'awulira piki adduka munda y'ekitanda bamumanyi munnamagye kituufu nga bamutuuma nno n'amanya dokita afanda akomyewo aye abakyala mubyogera nnyo mumanyi abaami bammwe abaana batuuka ekiseera ne bakuwa n'erinnya ng'olina omwana nga twalina mwana n'omu asobola okugamba nti owaayi dadi kikanga abaana oba kino nekino bati kati ndi mulwadde wa so kitegeeza nti senga n'abaami obukambwe obuyitiridde waka tebukola makulu senga nga bwe tukonye ku kintu eky'empuliziganya ne tunnyonnyola nti buli luuyi yeetaagibwa lwaki tetunuulira kintu eky'okuyambagana nti senga ekintu eky'okuyambagana nga tuyingira mu mwaka buli muntu agwanidde ayambe ku munne emirimu bannange gibeeranwe kituufu ekyo dokita kikulu nnyo naye dokita ekintu ekyo okiraba ekyokuyambagana abaami baffe bano balaba bagera ne beetekamu olunkulo nze ndi musajja ndi musajja kituufu oli musajja naye ate muba babiri nga muyina omukwano nga mwagala omukwano gwo gugende mu maaso muyina okuyambagana nkulere n'omwana era musangula akabina nedda dokita si we ŋŋambye bwe mba nga ndi mu kufumba olaba byenfumba byendiko ofumba mmere ngwanidde ofuna akapiira nenzanyazanya mukaawo n'omwana ne waaba ayonoonye dokita tekigaana kumulongoosa dokita ate awo senga oba ogenze tandika kumanya nedda dokita kati wuliriza tugeze ngeza bugeza ffenna weetuli oba olusi siriiwo obudde obwo oba ngenze ku dduuka kuleetayo ku butto omwana ayonoonye kati kyogamba ogenda mutunulira butunuzi olw'okuba taata oli mwami paka wenkomawo senga gwe byokola byonna nze ndi otuula mu ntebe nengaayo omulondo gwange nenzanya ku kapiira oba ayonoonye ojja okudda omusanga ate anaafa nedda dokita mu bintu senga njagala ogambe abakyala mu bintu bye tuteekwa okubayambako ekyokutusituza abaana ate boonoonye senga ekyo nedda ebirala bw'abanga ofumba senga ne kiki ennyinza okukola nze omusajja dokita nno olaba wembanga tuli waka tuli mu mirembe gyaffe tewali buzibu butugaana nsobola okuba nga nfumba nongamba mukyala tayinje nkufumbireko ddiya twanguye naawe olabe nandi okutuula mu ntebe noŋŋamba nno enjala ennuma mpe emmere etuluma yebaluma etuluma ijja tuluma ono ye panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya akugabirira akuliisa akutambuza era akutabaganya ne munno kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku senga wanje dokita senga tetwagala ate mutandike tukozesa mirimu egyammwe nedda dokita tekuba kukosa mirimu dokita kuba kunnyambako naye ng'onnyambyeko otya nga neeyagalidde nga mu mukwano bw'obanga obadde owaata mu gundi matooke nze nsobola okuyambako naye nkuwaatirako muwogo gwe tunaagereka ku mmere tosobola kumpaatirako muwogo osobola okuŋŋamba mukwano esseffuliya eriwa gye tugenda osaaniikamu nenjoza n'ogindeetera mu mukwano ekyo nkikola naye ate senga mumanyira okumanya nti abakyala senga bamanyira n'atuuka n'okukozesa nnika na buli kimu dokita nkubuulire ekyo ky'okuwoza nnika dokita baba tebabamanyidde dokita guba mukwano guli guba dokita nno tankubuulire nga wayagadde munno gye bayita omukwano omutuufu true love oyagamba nti mwagale ne mu busomyo naye gwalirulabye omwagaza kajanja ogwo omukwano kyekiyinza okuva mu kajanja mukwano gukola gutya gukozesa buli omuntu ng'omwagala omuntu woba omwagala oyagala munno mwagaze
kajanja kye kigaana omwagaza akajanja senga nga bamuleka mu kasala kuba obanga aliko origin ng'aliko origin nno dokita ntankubuulire kati nno dokita nkubuulire nsobola okukwagala nenkwagaza akajanja abantu abatwala ne bagamba bambi oyo bamusadda mu ccupa manya naye nga bambi byonna tebiriwo just love senga abantu gye bali abalina omukwano nga bw'okyogedde oli nalo gye tuli abalina omukwano kyogamba dokita gwe talina mukwano simanyi bakisobola tuli ku kyalo ky'okumanya tuli mu program Panado omukwano ate era Panado w'ebigambo tuli ne Senga atunnyonnyola ebintu bye tuteekwa okubeera nga twekwata ate okubeera nga tuyita mu mwaka gwe tugenda okuyingira akugamba nti omwaka guli guganye kituufu ofunye okusoomoozebwa amaka g'abantu gafudde n'akugamba kale abeera nga weekwata bino ate bigenda kubeera nga bikuyambako Senga onyonyodde ekintu eky'okuyambagana kintu kikulu bannange naffe ndowooza ffe abaami ffe tuliwo kuyambibwa lubeerera tuliwo kuyambibwa lubeerera oba kisobodde kunaaba ntwalo naaze ekyo kituufu dokita kisobodde kwambala nyambaza ndiise emmere ye dokita era omukwano gwonna ye gubaawo dokita tewali kigaana buli kimu kikolebwa ng'omukwano bwe guli kwegamba nti Senga nga tufundikira ensonga eno bannaffe abagoberera bannakyo tukyokumanya ne mikwano gyaffe egiri emitala wa mayanja ng'agoberera agwanidde okubeera ng'ayamba ku munne ye dokita wekyetaagisiza muyambe omwami gw'oyogerako nti wekyetaagisa yamba mukyalawo naye ate gwe omukyala oli okuyamba ekikyo kya butonde ekyo kituufu naye omwami olaba nga kyetaagisa omukyala asobola okuba bize n'omugamba togenda omuleetere ku mazzi kati omuleetera ku mazzi dokita ovaako ki ate wali tolina kyovaako nti wekyetaagisa omwami oyamba ku mukyala wo tukoowa n'embiri waka n'entuula Senga mu ntebe nengaaya ku mulonda awo nentandika okwesaalimba nensira muno kisoboka ng'amazzi Senga bonna bumaliriza byokola onaagenda n'ogaleeta dokita tulina n'ebintu bingi ebisobola okugumya n'okubeezaawo omukwano gwaffe ekintu ekirala kwe kusiima munno musiime munno waba alina kyakuwadde bambi mwebaze musiime mugambe mukwano webale ne waba akuleetedde ka sweet mugambe mukwano webale nnyo okundetera ka sweet kubanga bangi dokita batambula eyo n'afunayo n'akantu konna kaabafunye n'atakakuleetera naye bambi neoli ne waba akuleetedde ka sweet gwe akantu kolaba nti katono nnyako kasiime kuba kaba kavudde ku ntobo yaki Senga ya mutima gwe waliwo Senga ke tuyita akayiririza nti kwegamba obadde otambula olugendo lwo n'olaba n'ogamba naye munnange kino kimugwanira n'okigula nga teyakikusabye iye dokita ke kayiririza iye dokita kale ono munnaffe agwanidde okasiima iye dokita kuba n'omuganda agamba nti etasiima ebulajwa iye dokita kati kirungi nnyo omuntu akusiima wenjija dokita nekomawo ewaka n'okomawo ewaka ng'ovudde ku mulimu omwami wange nosanga nakuyiririza kyobadde tosuubira dokita siimako eriyo Senga abaami abatasiima n'abakyala Senga abatasiima nabo gye bali ababeera bakola nsobi dokita omukyala Senga nga kyolireeta kyonna n'agamba nze nno bino sibirya ye ani yabimutumye Senga nabo batugambireko dokita olaba dokita omuntu n'oba fayini oli asobola okukoleeta ekintu nga tokikozesa naye oba tokirya era siima tomulaga mugambe mukwano neeyanziza naye sikirya iye dokita
mulage essanyu mulage ente osiimye bw'omala obimulaga byonna omuzzaamu amaanyi omugambi naye onansonyiwa nange nze nno kyondeetedde ndowooza sikirya ye doctor naye oli n'akikuddiza nakubira omwendo ogutudde obulungi nedda doctor tulina okuyiga okusiima ku bannaffe bye batukolera mu mukwano ne bwe kaba katono kubanga oli aba akajje ku ntobo ya mutima gwe kituufu ekyo doctor kubanga omukwano ogwo gwonna doctor mulina oteekamu okweguya n'okusiima omuntu era oba omweguyiza asobole okuleetera ate nesenga abantu balina kye batamanyi nti oli nga bwe twayogedde ku kintu twayakyakusiima wookoma okusiima ne muno okumufunamu ebingi n'okumusanyusa n'okumuwa amaanyi kubanga omuntu w'otamusiima dokita amaanyi gamuggwamu senga abakwefaako nakyo Uganda tukimanyi nti mwe mwewayo okubeera nga muweereza abantu n'okubeera nga mubateekerateekera ebintu ebyenjawulo senga waliwo yambuza n'angamba olubuto lunene njagala kutuula ku lubuto ye bannange luno lwangu lulina n'amakudde gayinza okugenda iye dokita ng'oli abadde alina amakudde iye dokita ebyo byonna oba obyagala okubeera bakwefaako nakyo Uganda otukubira bukubizi kasimu nti hello notugamba dokita yenna abakutte oba senga kyone ate mbebazamu akensiso abakwefaako nakyo Uganda abasomo ne banyaba bagoberera babaterawo enteekateeka babaterawo basenga ab'enjawulo era ndowooza senga babiri nga babalinda bajja kubeera nga babawuliriza babafuna kakati abakwefaako nakyo Uganda abasomo ne banyaba bakugamba nti bw'abanga olina omwana wo teyagenda wa kakande oba ew'omutaka Ssekasiko bakugamba nti bo babeera bikolako era tulina basenga abatendeke abayinza okubeera nga bakuyambako okubeera nga badda ne bw'oba nga oli mwana muwala oli mukyala mukulu tobikolangako weebali kitegeeza bw'okuba tujja kubeera nga tukuwa basenga baffe oyagala jjewwo oyagala omutuukirira gwe w'oba oyagadde wonna okuba ku nnamba ey'abakwefaako nakyo Uganda n'olwekyo ekintu ekyo senga kyemwakola kya ttendo nnyo naye tubadde ku kintu eky'olubuto abakyala bwe banga olina olubuto olina amakudde oyagala siriminga mubiri gwonna ng'oyagala gutoolako balina ebyokunywa ebisiriminga omubiri gwonna balina ebyokwesiiga balina empeke balina habo balina zikirinza zigira obulamu bwo senga ayagala wato mu wiikisi 2 n'ekitundu ayinza okuba nga alina wato iye dokita afunira ddala dokita nga waajagala kende mugiyita wato kende muyina amanya usenga ebintu bya 2020 muyina ebintu ayo engeri gye mubyogera 10 bigambo senga mulya biri naye nga abakwefaako nakyo Uganda senga soko nnyonnyole ku kintu ekikwatagana ne oyiro w'enviiri muduumuusa namugulako awo emabega yali anzitidde abaana enviiri ne ziduumuka ne zigwa ne baŋŋamba omwana mulalu dokita oyiro w'enviiri oyo muduumuusa oyina nviiri za straight nti bano baagala kukola nakyo oyagala kuza nakyo bannange ddala abawala abataabu baagala nnyo enviiri za nakyo tukubire bukubizi balina kwekwata muduumuusa iye dokita akitegeeza senga nalabako nga mugamba muduumuusa oyo mulimu enazi mulimu amula mulimu olivu mulimu kokonanti bingi nnyo bye mwateeka musenga mu ebintu mugaba bigabe mufuniramu wa naati mwe mwaze kuyamba senga era tebeerabira abalina envi ng'ayagala goba envi oba mukadde abalina ebiwalaata nabo olaba oyiro oyo wamuduumuusa senga ndowooza kunonako kunoonyereza okwenjawulo nze akadde akatono kembeerawo nsobola okulaba abantu ababeerawo naye ekituufu kiri nti oli buli bw'abeera ng'ayiwamu akasaanikira wano ku sikaapu ku lususu lwennyini enviiri zikula
mu mwezi gumu ng'akutte paafu ziri eno mu mugongo. N'olwekyo basibo ne banya mubiri nga mwekwata oyiro wa Kwefaako Natural Uganda abaagala okuza enviri n'abaami ng'oyagala kuza ebirevu bibeere blaaka bibeere bingi nawe beera ng'obeekwata abaagala obatabulira ebizigo kusigala mu langi entuufu kunyirira kushayininga yingira omwaka nga wali wa mulembe si bwe kiri senga bintu byammwe ebyo senga mbalaba neemulugunya buli kadde banna mumbalikamu amafumu baagala watongeza mmwe naye no senga abeera nga otuwa enamba ya Kwefaako Natural Uganda ate birenge tuyamba n'abakyala tebeerabira bw'oba nga ettaka likalu weetaaga okwongerayo mutiiriisa bamulina muwunda kangulumira bw'otyo weewunde weeyagale naawe beera ng'obeekwata ebintu byonna by'abakyala biki byonna baami twala tugende wenyuma musaizi oyagala kwongerako nawe beera ng'obeekwata senga bawe ennamba tubeere nga tweyongerayo. Ennamba ya Kwefaako Natural Uganda eri 074M 74M 94 mukagemu 07 yes wakubira obudde bwonna ajja kubeera nga afuna kyagala ye doctor senga tukyali ku mulamwa ebintu ebiyinza okukolebwa naye nange kandeeteyo ku nsonga senga kale doctor okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe kintu kikulu era omukwano senga ogunaawangaala era ogunaanyuma gogwanidde okubeera nga buli muntu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Kituufu ekyo doctor. Muli muntu mukwano alina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nti waba mwami atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omwami bw'ateeka okukola bwakugaba mukwano nti senga ffe kugaba mukwano gokka doctor nti bwe obuvunaanyizibwa bwokka nga tonnabatuuka gaba mukwano olina obuvunaanyizibwa bw'osookerako then ekyo gaba omukwano nekyo kigoberera doctor. Buliwo obuvunaanyizibwa bwange senga obuvunaanyizibwa bwo ng'omwami waka doctor ekisookera ddala olina okulabirira omukyala we doctor. Obuvunaanyizibwa bubwo nemulabira mu buli mbeera yonna mu kulya byakulya mu nsula mu nnyambala buli kimu kyonna nga bweyagaliza omulala oyo gw'osanze mu kkubo n'omwegomba ebyo by'olabye okuwa omukubo eyo bireete ku mukyala we waka omulabirire. Senga nafuna okwemulugunya eyo mbu abaami abatalikaze akameeza oyo aba atuukiriza obuvunaanyizibwa nedda naye senga gwe yakoonye ku kintu ekya ssente zibula sente zibula naye ate sente kati enkolagana doctor gye twayogeddeko emabega nti sente ezo newe ziba zibuze otuula ne mukyala we n'omugamba nno mukwano olaba olwaleero zaabuze omukyala ng'ategeera aba alaba embeera yonna kituufu n'oba omwami tamugambye era aba alaba nti kati omwami wange takola ki talina omukyala awo wojjirayo okuza okukameeza naawe n'omuyambako senga omutawaana senga abakyala tukimanyi nti obuvunaanyizibwa bwaffe senga nteeka okwambaza mukyala wange nteeka okulabirira abaana bange nteeka okubatuusako ekyokulya nentuuka olunsi ebintu naffe byesiba senga noba nga toyina z'abaana kubaza ku masomero kati we ebintu bye tugenda okuyingiramu toyina zalenti toyina na buli kimu nyambibwa ntya we tuba nga tukulina enkolagana tutegeeragana bulungi nnyo oyinza okuba nga tewali za rent kati fe olaba abakyala doctor fe abakyala tuba n'obubox tuba n'ezibbanka zaffe ewaka kali wankazi anti kanze kange kati wemmanya nti omwami wange obudde buno talina ssente landlord atubanja abaana balina okugenda ku masomero wabanga talina school fees nsobola okumenya akabokisi ako neŋŋamba leka tujjeyo tugula tuli school requirements ebikozesebwa ku masomero tugira tugula ebitabo nga ne school fees oli omwami wakola ki bw'ayya
so omukyala olaba nga omwami wo naye ng'obuvunaanyizibwa busigadde buyina nnyinibwo ateeka okubukolako nti nze nzize lwansonga abaana bonna baba baffe dokita era omwami kisigala nti waba talina nti nga nze omukyala nnyina ntuule nninde paka omwami wanaakola ki bw'anaaleeta omwami waba talina nange omukyala nsobola okukola ki okuleeta nga n'omwami wakola ki bw'afuna ekitegeeza nti bassebo ne bannyabo abali ku kyoto ky'okumanya obuvunaanyizibwa ng'abaami bw'obanga olina obuvunaanyizibwa fuba okulaba nti obutuukiriza w'olemeddwa ne munno asobola okulaba n'amanya nti ddala abadde agezaako abutuukiriza ne wano alemeddwa lwa mbeera kitegeeza nti bannaffe bw'abanga alina amaaso ng'alaba ekikulu kya byonna ssenga kwe kubeera nti Mukama bw'akuyamba n'akuwa kubanga Bayibuli ekugamba nti omukyala ow'amagezi ava eri Katonda ate era Bayibuli mu kitabo ky'Engeri ekugamba omukyala omusiru amenya ennyumba ya bba naye omukyala omugezi azimba ennyumba ya bba kitegeeza nti ebintu byonna senga era yadde tubyogera naye abantu okubissa mu nkola ne babitwala ng'ekintu ekikulu buli omu nga bwe twogedde n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ate Mukama bw'akwatirako n'akuwa omuntu omugezi senga buli kimu kikutambulira bulungi ate n'obeera nga weeyagala tuli ku kyoto ky'okumanya bassebo ne bannyabo we tusindirira okumanya naye nga senga fundikira dokita nga tuwumbawumba engeri gye tusobola okuwangazaamu omukwano gwaffe nga tuwumbewumbe n'eno ensonga omwami oba omukyala omuyina okuyiga okwetonda okuwangaza omukyala omukwano gwammwe kubanga n'omuganda agamba nti ogubula eyeguya teguwangaala tuyina okuyiga okwetonda kubanga ekintu ky'okwetonda ekyo kigonjoola ebintu bingi munno ng'akoze ensobi namugamba mukwano nsaba kunsonyiwa ne waba anaakola ki olina engeri gy'omukakanyaamu n'abivaako dokita senga y'omuntu afiirwa ki bwe yeetonda tewali kyafiirwa teri muntu mutuukirivu ku nsi tukola ensobi ffenna kituufu n'ekitegeeza nti okwetonda kye kintu ekikulu nti era bw'omuntu baba ng'anaanyweza omukwano senga alina okubeera nga ekyokwetonda bw'okola ensobi muno mwetondere munnange mbadde sigenderedde nsaba kunsonyiwa ekintu ekyo kyokka dokita olaba namuntu n'okola ensobi najja nakugamba mukwano nsaba kunsonyiwa nsonyiwa sigenda kiddamu kirina engeri gye kikkakkanyaamu omutima gw'omuntu omukugu omu yagamba nti abantu balina kye batamanyi bw'okola omusango n'ogaana okwetonda ate n'otandika okwagala ogwegaana oba ozizza emisango ebiri ekyo obadde okimanyi kale egiba misango ebiri gw'ogwanidde ki kale no bassebo ne bannyaba ekintu eky'okwetonda kintu kikulu nnyo akadde wano tulabika nga tetukyalina naye nga senga olina bw'otumirako tubeere nga tufundikira dokita okusookera ddala ntumirako muganda wange Shakira ali Sudaani eyo yagenda kunoonya ku ssente n'ekirala ntumirako mukulu wange Kato nti mwagala nnyo n'abantu bonna abatuweereza abatuteekamu abatuwa bambi abeewayo ne bayimirizawo pulogulaamu yaffe n'abakyala nansubuga oyo nno ye mukyala kale bassebo ne bannyabo nange ndabika n'okubeera nga leero siisukkewo naye nga nze Dokita Kebbi baligyanko n'abalamaga mbadde ne senga ate nakibula badde abannyonnyola ebintu eby'enjawulo kale mukirize tubeere nga tusisinkana olundi katubagambe ekintu kimu nti akuume